Akalulu ako akabaddewo ke Kalangala ebyerabise waliwo mubaddemu engeri y'emivuyo so twalabyeko ssaawa zibadde nga 7 awo. Leader of opposition Honorable Joel Ssenyonyi n'ateeka post ku mutimbagano n'agamba nti yatudde okumala ebbanga okulinnya Kidyeri ekimujja ebukakkata kutuuka ku kizinga e Kalangala naye ne bamulemesa okubanga alinnya. So bwe yakirinnye n'akituulako okumala ebbanga baakiganye okuvaawo ate n'ekirala kye yabadde afunye bwe yabadde akituddeko era nga kisimbudde kituuse mu mazzi. Abakulu ne bagamba nti baafunye wooda bakapiteeni baakyo abakivuga nti bafunye wooda okuva waggulu, order from above, ne bagamba bw'abanga kwali tekisimbula. So ne bakyusa ne bamuzzaayo. Amaziriza n'agamba kaleka abantu bave ku Kidyeri oba ye kaave ku Kidyeri abantu beeyongereyo abadde balina okutambula kuba y'entambula eriwo esaabaza abantu okuva e Masaka oba okuva ku lukalu okudda ku kizinga. So battereyo olutambi olwo producer ate abantu baffe babe nga balaba Honorable Joel Ssenyonyi ebyamutuuseeko olwaleero. Mu kujja wano twagenze ku Kidyeri ekimu era nga tulaba embeera bagezaako okulemesa. Naye bwe twakigenzeeko ne tumalako essaawa nga 2 n'ekitundu nga tekisimbula tekimuvinga. Baatugambye nti baafunye instructions tebagenda kusimbula bwe mba ndi ku Kidyeri ekyo. Eventually twakivuddeko ne tugenda ku Kidyeri ekirala ne kisimbula. Kituuse wakati mu nnyanja ne tulaba nga bariversinga. Tubabuuziza ate obuzibu kiki? Ne batugamba nti bafunye order okuriversinga. Tubabuuza nga banyonyola ki nti tewali kunyonyola, babawadde bwi order bariversinge. So kyentegeddeko bangambye nti obuzibu yenze. Bakama baabwe ndoza abagambye nti tebali nakweyongerayo Kalangala nga ndi ku Bidyeri bino. So nsazeewo olw'obutalemesa abantu abalala kubanga abantu bangi abadde balinze kuva ku makya n'abalala betubadde nabo ku Kidyeri n'ekirala kugamba bonna bali stack n'engaka neme kulemesa abantu bano kubanga Ebidyeri bino lulinga luguudo abantu balina okukozesa. So n'engamba kanve ku Kidyeri nzire e Kampala neme kulemesa abantu bano abalina okutambula ku mirimu egy'enjawulo naye kyannaku. Okay, so mu kalulu ke kamu oba mu kulonda kwe kumu okwekalangala waliwo babadde bagamba nti waliwo emivuyo era Secretary General omukulu Honorable David Lewis Rubongoya tumulabyeko awo ng'agamba nti waliwo wabadde wali emivuyo batandise okuba nga bakyankalanya obululu okulonda babba obululu naye ng'ate abakuumaddembe basuubizza okukuuma eddembe mu mbeera zonna mpaka nga okulonda kuno kuwedde. Yes, so waliwo ne betulabyeko abadde balaaja n'abankubye biki nga omanyi biteyibulako. So tusuubire nti abakuumaddembe bakoze kye baasuubizza era obudde butuuse okuwongerera tulabyeko abantu nga batandise okuba nga babala era okubala ne kuggwa bulungi naye era mu bitundu ebimu waliwo ewoogeddwako nga bagamba nti obululu babubbye nga luwa abalaaja nabateeka obuvidiyo ku mitimbagano bagambye eno bali mu kububba eno babubbye. So nga ati Mwai Museveni okuva ggulu abadde nga asuubiza akalulu okubaako amazima n'obwenkanya era tusuubira nti banaaba bakabbye ebinaaba birumira bajja kuba nga babitereeza ebivaamu bibe nga by'amazima na bwenkanya. Akalulu kano amaanyi gadde kusinga wakati wa National Unity Platform ne NRM. Ndowooza bali abala badde bawerekeddeko buwerekezi bano abeesimbyewo kuba tebabadde nnyo n'amasannyalaze ng'enjogera y'ennaku zino. So kitegeeza ababadde gumite NRM ne NUP bye babaddeko n'amasannyalaze era nga bali gumite. So bingi ebibadde bitambula mu lunaku, bingi ebitambudde mu lunaku. Twalabyeko bali bannaffe ba PLU nabo babadde n'olukuŋŋaana nga buli omu bamuwa obuvunaanyizibwa balina okuzannya, buli omu nga bamukwasa lolo ye ne ofiisi ezimu baddemu bakozemu enkyukakyuka awo.
era tulabyeko Gashumbawo nga wanda omuliro tajja kuva mu gundi mu PLU ki so nenga tusuubira nti byonna bijja kutambula bulungi. Abakulu abo obuvunaanyizibwa babawadde, tusuubira nti bajja kuzannya paati yaabwe bulungi, baleme kulyaza amaanya eyabakkiririzaamu n'okubakwasa ebifo ebyo oba ofiisi ezo zebagenda okutuulamu nga baweereza. Yes, so kampumulemuko katini ngenda kuba nga nkomawo. So tusuubira okuba nti ebigenda okuva mu kulonda okwo okwekalangala okuzzayoko katono, tusuubira okuba nti bigenda kuba nga birangirirwa olunaku olw'enkya bwe bunaakeerera. Tusuubira okuba nti bajja kuba bamaze okubala ate batubulire binaabivuddemu, ani asinze oba ani anywedde mu banne olwendo. So bamulangirire agenda okuba omubaka omukyala agenda okukikirira abantu b'ekalangala mu bitundu byeyo.